Tukwebaza yonna gy'osinziira okubanga okyekuumidde ku Projan Media TV okubanga olinze amawulire agenda maaso mu ggwanga. Yes, omwami amanyiddwa nga Mickey Wine ng'era ono muganda wa Bobi Wine. Mickey Wine olunaku olw'eggulo ababbi bamuyingiridde mu nju ye ne baba nga bamubbye, era ebintu ebimu ku bye bamubbye ssente zadde empitirivu. Ne bamuforcing osurrenderinga ebintu ebyenjawulo ne basobola okuba nga babitwala. Naye recently twamulabyeko ng'alina interview emu gyakola ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Luze Anderson owa record ng'agezaako mulambuza ebintu bye yeekoledde ng'omuntu. So kirabika maybe tomanya mu video zino ze tukola omuntu presenter n'akukyalira ewaka n'omuyingiza mu nju n'omulaga kiri ne kiri, oluusi kirabika bwe kuva obuzibu n'omubbi mwe yalabidde kirabika byanaakima, embeera nebanga si nnungi bakulumba ekiro olw'ensonga nti enju yo yonna baba bagimanyi. Tetugamba nti presenter yavuddeko obuzibu, naye nga sometimes bo nga basereebwe babeetaga a little of privacy. Kale ku Projan Media TV ze updates ezigenda mu maaso mu ggwanga, naye ng'ekikolwa kino si kirungi tukivumirira. Commentinga, likinga, subscribing.